Asaba olina okubeera nga waliwo value gy'omugattako. Nze I keep telling people obeera mu relationship omuntu mwagale making sure nti bw'ogenda abeera n'enkovu nti bonna abajja olaba Kulunthum atandise nakunoonya mpozi mubaawe yaani Kizito manyi muneegoggola ku TV Acram. I think it's Acram. Isn't it Acram? I think it's Acram. Banaye abali ku WhatsApp mutu Facebook yani Choka honey. Ola kati now she's struggling okumufuna mu bantu abalala. Amuwanvu aina ka height aina amaaso but Bambi the man is handsome. Oh really? Kulunthum's new husband is handsome. He has very nice eyes. Nete your handbag ya mchala. Handbag yajamaddenga necklace. What's the name of Kulunthum is Acram. Acram, eh? Okay. Webale tugamba. Acram, yeah, he's Kati ye ensawo naja mama abasajja balaga PDA. But those things don't last. PDA bichowa. Public display of affection. Kati nga we are getting bwe yagambye mbu mwaba munoonya mbu mulemeseza n'okwagala kati kyembuuza PDA Bina tuli out byebyo omusajja n'akukwata mu ngalo omusajja n'akusitulako ensawo naye nga bw'oyogedde ku consistency ebyo tebilastinga ate kati nze bw'omanyiza okunkwatira ensawo ng'oyo bwe yali ajambadde Acram ng'ajambadde nga necklace bw'otuuka ekiseera nga tokyaginkwatira I feel like something is missing. Bamanyi love eweddewo. I like the fact that Baba Deba you are interviewing and I'm quite a watch. You know, don't singa balowooza nti okulaga omuntu nti omwagala. Because you said you are PDA. Ako Kizito ino kampa. Public display of affection. Tugenda maaso nga twekutte mu ngalo. Ndiwala abasajja bagayiza batafaayo. Then I opened the door for you. Ekibute very consistent. Nze saagala kubinkola nga Bina. Tobinkolera nga togenda kubeera consistent. Munaye tulina marketing manager baawe no nga mugulirawo olugi. Yasagala ali consistent. Kata ochenja. Wow, kata onze chenjagala. Era obo bagala bali consistent obasanga ku watoto. Kati netegere bagale twetegere ku watoto. Erabika post kako wetegere nga neba nekisajja. Makwano wetegere nga neba nekigayi kino. Kati zengene netegere ku muchachi kati. Olaba nzenjagala if you start njagala even okubeera nga like how Kulunthum was ne Acram as they were interviewing Kulunthum Acram made sure there is that touch. They are holding hands like yamukonyeko bukonyi. Now me people don't see such things. Ne those little things ne honorable Judith Babiri yakayimba obuntu obutonotono bwobutyo bana nga beekutteko namukwatako oluusi muyinza okuba nga munyumya n'oyogera n'eddodo. You know, you feel ngandala. It's not about ntino oba kukisinga oba nemberanga mutudde oba nga munyumya n'omukwata mu kiwato. Now most people bakumba nga polisi abeerere nagamba waaye ng'otambula mpola yanguwa anze ngende motoka ulaa Kizito bwasubye bwate bwakoloyo bwatyo Kizito aliwa comment nza ina comment hiyo anti ze wano sibiraba byonna ebiri bikoma wano agamba ati in relationship doing housework is normal. What if you don't do them, then you ask me for a house girl, then I get a beautiful one. Well, that means you're a weak one. That means you're a weak man. Tufuna omuntu agenda okujjako le tugende ennaku zino waliwo washing machines. Tumanye ngoye tugenda ziteka washing machine. House girl. Washing good dishwasher. Ng'omanya ebisowaani ebikopo mu dishwasher. House girl tunoonyayo omukulukulu omukadde era n'omukadde ogenda mukubeera attracted naye. Kale tufuna omusajja omuvubuka gundi. Naye omusajja batamwesiga. Omusajja batamwesiga. Kati lwaki aba ayagala kunoonya akawala akata kali beautiful. Tekisoboka tunoonya muntu mukulu. Ekyo kintu kyo munaye sikitegeera. Ekyabantu okufuna house helpers bunafuna omukadde nnyo nafuna ekisiiwuufu tayagala kirabike bulungi. Mukwano gwange abasajja olaba dda ku mbuzi. Olaba as even wondering how a man like basiba basoma mawulire ku Dembe FM ne weewunya ng'oli taata w'omwana okimanyi mwana wo
otandika otya even to get turned on kitagenda by your own daughter, your own blood. On blood nojjamu trouser nojjamu akoomunda n'ogenda ku kitanda n'odda ku mwanawo kati olowooza bw'oleeta ekikadde ekyo yata akyagale ajja kyagala nze ndowooza eyo enkola ey'okubeera mbu tubaleka eyo n'okikweka amawulire olumu nga bw'oyogedde ku mugalo tomuteerayo mazzi lwaki muteerayo amazzi naye nalabye waliwo omu eyatugambye nkuteerayo amazzi omukozi nti bwakuteerayo amazzi omusajja ajja kutenguwalira bwayala ekitanda bwasimanya bwaleeta engoye waliwo akuleetedde akalala oba Kizito thanks olabye bwe tuleese dodo in the pipeline. Which pipeline of what? Kulunthum nange tandya in Dodo's voice. Olimba Roberto, Olimba. She's a very beautiful lady. She's beautiful. She's beautiful. Learned. I love. Yeah, by the way, she is. I love her skin tone. But what I'm worried about is that they are going out more often. I would want Kulunthum to cook for these press people. Like wabere mu compound. Naye buli ssaawa okubeera nga omanyi okubeera nga n'ekirala kye mulina okulaba abasajja n'abakazi abali eyo. Let's note 2022. Okay, 2022. Oba 2022. Tuleme kubeera nga fe tuspending. Omanyi sente ze tukolera nga buli ssaawa za kufuluma bufulumi. Tulina okubeera nga tulina waliwo ezimu nga zituyamba nga tuzisobola oba okuzaala oba okubeera nga naawe olinawo ku ssente naye okimanyi nti oli okugenda n'ofuna omusaala goba n'ofuna ssente ng'okolera kufulumya kizita akubanja dodda akubanja emmotoka ekubanja olina okulya renti akubanja owedduuka akubanja wejja ebintu ogenda okulanga akasente konna kokoledde ng'okakoleredde balala. So it's something that we should also consider tutunuulire tutwetereezeemu awo tuleme kubeera nga tufulumya kati I'm seeing Kulunthum and Acram the handsome Acram kati abantu bagenda tandika Bina has a thing for Acram kasita Kulunthum yamukkiriza okwagala abakazi si bana yamukiriza naye asobola ozaala sikyayagala muneebasa alina emyaka emeka Acram Probably in his 30s. I don't know. He looks like in his 30s. I don't know. So does Doctor mind me being omukazi omulala? Mane waliwo okubeera nga mututuusize ku bubaka buno question bagibuuza. Because waliwo omukazi okuleeta kati nga Kulunthum, you see such a nice woman, a doctor, a what? Olwokolaba Acram ng'amuzza akazi nga tekategeerekeka. Naye bw'amuzzaako omuntu ng'ali land nga Bina. Mpulira. So Bambi, take this message to Kulunthum. Does she mind? Oshegeera na netubeera naye waliyo okukyusa eddiini by the way paramount eyo bajagala waliyo leke naye olina okwebikirira and stuff like that in most cases okwebikirira kwa would and mind naye eddiini okugikyusa. Bina, you let go of your shorts and bichi okwebikirira through and through. Sure, I can wear my shorts for Acram like in the house in the house zendeka mbeera nditaken. Nagambe amala for sure talk about men who don't give ladies batumenya embwezo abavumye no bavuma embwezo kati ngoma bayi tuteka munyo oba twegula oba to discourage oba twegula nnyo banange they don't give oba twegula nnyo. Is it in their nature like they are just the longest relationship mpozi generally more area close to I think 8 years. How many times did you gift me? It was only one on my birthday. He remembered. Are you the one who reminded? Gifting, it's a present. Gifting, out those ones outings. Zoya liantwala naye. But even like a present, for example, because you know those small gestures, Yes. Like memories get to last. You get to remember. Never back with akasawa katimba. Wow, He never did. He never did that. He only bought for me. What baby kutaba chabino? Nga chirina si jumpsuit.
not overall, no these track suits. There is a time when we tried to tambula naye mu kibuga, and then I looked at this track suit nenjagala. And nakola ki nagenda okulaba ku birthday yange, agenda ogigulawo ng'ate gyeyangulire nga nali siina ssente gigigula. Bambi. Is there anything else? Kyekyo. Naye nga waliwo eyangiftinganga, ate nze nagiftinga mirundi ebiri naye nangiftinganga mingi. Naye olaba bwe totaga timetable, you need to balance these things. Timetable nedda. Mubarak Lukia nkusomyeko. Hi Mubarak Lukia. Yes. Team singles. But what should we talk about in 2022? Marriage and relationship. Marriage and relationship. Okay, that one. Kulunthum is just trying to catch up with the stage she missed earlier. What stage? Yeah, that is also possible. Bina, explain. What stage did she miss? She got married ngali ku 14 years, isn't it? She got married when she was 14? Bamuwasa 14. Really? So she missed a stage nga. So ali mu midlife crisis? Yes. Olaba no. Chalawa Pastor Kayanja. I also have a feeling she also got married early. Waliwo gye nasanga posters ze nga ayambadde engoye zestate, nga she's trending, nga yes, she's looking nice, naye nga engoye nga size ez'omukyala w'omusumba. So nange nendowooza, because whatever Kulunthum, I would want to see Kulunthum in. Will I ever see her in a trouser? I don't know. Yeebikiridde. Naye alina okukendeeza ku weight. Yageze nnyo. Agenze nze ndaba yeeyongera bweyongezi. Okay, mirembe weegiri. Naye alina okulwana ffenna ne tulwana. Because nendwadde, it's something that we should also think about. I know. What else do you want us to talk about besides marriage? I know. Bagamye relationships and marriage. Yes. Okay? So Chimbugwe Ivan says, "Piri waliwo oli akulimanaga you're exclusive nga you're not." I don't know if you're exclusive. Simanyi balala bameka abali ku line. Kati goyagala every time you feel like you want to have me, I should come through. Togena kundia like that. Nope. Timetable. Okay, you want to chew me like that. So 2022. So if I feel like in a month I feel like I am missing something I'm missing. If you're not married, I do agree with this one now. Okay. But then I don't sijikugamba every month, every last Saturday. No. It's up to me. I dictate. Mama, it doesn't mean that I dictate. It doesn't mean that each time I come to see you, we are chewing. But there are moments. Sometimes I just want to cuddle, to share the to moments, watch a movie. My social social life, out. I love movies. I would want to swim. I would want to learn how to swim. Help me out with this. Mutebi Richard is saying, Doreen, if you don't do anything, then how will the guy get interest from you? Am I a maid? In marriage, ngenza yo kuberanga slave. No, there are other things that interest you. Yes, that's very true. There are things that should interest you, not what I can do at home. Maybe this is so a bikola. Katumba so a bikola nengo njagala nganze. Tufuna plan binga abantu tutesa. That's why there's communication. And that's why there's courtship. Bina example jawad. Economical wise. Watch is it I can wash your underwears, I can do this, I can tidy up the house, I make sure that the place is sparkling clean. Yeah. After marriage, go pad them I relax. I'd rather show you who I am. And that's why that's where they go wrong. Exactly. Njagala natunulira omukazi namulaba nga asobola omugattako nga ye alaba kugattako mu ngeri y'okwoza bintu, kola mirimu, kuzaala. Okitegeera. Naye ate kati bw'atuuka eri mukazi naye n'akola ati n'abivaako.
nera mwabali ogenda okulaba nga obufumbo bwe buweddewo lwakubanga ekyo so